Alete onobategeera ojja bawulira ojja kumanya nti Kayonda muluka guno gukolewa Season Wammanga nako kasukali keeko simanya oba tukongere abana muyenje gyetuli nangwa gyetuli bijebera njagala kuleeta mwana mulenzi ono ddembe lya Buganda era erina okugenda n'ekirabo ng'ekyokugyebaza era ebirabo bijja ogenda biraba wano ebadde bijja ab'Namuyenje omubaka Kayondo agenda kuli omwali n'ekike mu ngalo tugenda tandika n'oluyimba lw'eggwanga ekitiibwa kya Buganda n'oluvannyuma mukadde waffe Imam Kafuba obutagimenya gimalayo naye atuwe essaala tugende maaso n'omukolo. Era omuntu agendeyo ng'akugamba nti DP Museveni yagitwala n'agitwala wa mu DP Museveni yanonamu Mao bwe yatwala Mao ne twegatta ne Kayondo ono ne tugamba kati bwe budde tufe kubanga kino ekibiina tekyali kyabajjajjaffe tekyali ky'abaana bokka n'ekyaffe abazzukulu nga twegase ne Kayondo twakubwa twavumwa twasula mu malwaliro twateekamu ensimbi twatambula eggwanga lino twakola kyonna ekisoboka okulaba nti n'ekibiina kyaffe tukinunula ku ssaawa esembayo ne muganda wange bamukubye omutwe takyasobola kussa twamutwalira mu ambyulensi nga simanyi oba anaasula oba naasiibawo Mukama Katonda n'annyamba n'alama era mulabako kati kuliko olutalo kulikayo kamulaba batufuddubaddeko bamala emyaka 17 mu nsiko sirika tewali agenda tukuba ku mukono tetugenda kwebaka eggwanga lino tujja ditwala mukusaaga mukasa mu kalulu kano era tetuli muwagira ku ekyo kyeyatukola ekyo nze nkyogedde ate nkituma mukulu Kajimu mukulu muno mugambe nti ffe tetumuwagira tetuli muwagira akalulu kaffe yakabba misana tukunga ensi yonna eraba abatono ne batubeera basatu nze Kayondo ne Bobi ne batulisigala babiri ku mazima tujja kusigalako ffekka era tujja kgenda maazi eggwanga lino lijja kubangulwa. Mukono South oye! Honorable Kayondo oye! Honorable Sibamala oye! Olwa muganda wange Honorable Fred Kayondo. Honorable Fred Kayondo atuweesa erinnya eddungi ate nga akutte Mukono South bulungi ate bw'aba yegattiddwako Honorable Richard Sibamala naffe tuli basanyufu kubanga tubeetaaga DP beetaaga era tumanyi nti wembeera mu DP ejja kununulwa n'ekyo twagala mukomewo nga bamemba ba parliamenti n'olwekyo nnyina ensonga 3 ensonga esooka mutuleetere Honorable Fred Kayondo mwe mumwetaaga Mukono South
Mukono district emwetaaga ate ne DP emwetaaga. Naye kyatubeera tugenda kufuna DP ey'amaanyi. DP egenda okukomawo nga bwe yali olubereberye. Mbasaba tuleme butakalubiriza ba contractors. Tubawe embeera ennungi basobole okutukolera. Kubanga kyetumanyi nti omubaka okuyimirira n'osaka oluguudo ng'olwo duleeta mu constituency yo. Enguudo 5 nga waliyo constituencies teziriimu. Kisinziira ku quality y'omubaka gw'olina. Mbasaba temunjiwaayo bantu bange. Tukolagane bulungi ne ba contractors basobole okutukolera omulimu omuyonjo. Nkyagezaako okulaba nga nnwanyisa singa batandise oluguudo lwaffe luno olukennango lwaki batukoleko kilomita 1. Oluguudo lwaffe luno oluyingira mu Gaza lwaki nabo batukolereko kilomita 1. Nga kyenkwese mu ekyo nti lwakiri luno oluguudo lwaffe lusigadde nga lwa ttaka. Ebisooto tebijja butereevu ku koolansi waffe naye Kabaka Kodyo nti mba njagala abantu baffe bakole ki bafune. Baffe we batuukira nga bazze wano ku ddwaliro awo wakolebwa honorable. Oluzi lwaffe wano oluli emabega wa St. John's sirwogeddeeko. Amazzi amayonjo banywa. Kakati enguudo zaffe zennaggula sizogeddeeko kubanga muntu alaka nti ndiggwa. Bakontrakita bazimaliriza era basasulwa. Kakati ate mwe abennamayiba ne kyetume ndibyogerako ebyo nga ntuuse ewammwe. Basiimu bonna bafuna ne ttete zaabwe. Ekibuga ky'e Namuyenje kino kiriraanye kyawukana ne Mukono municipality era Mukono town council. Ekibuga kyaffe naffe tugezaako okubebbera okulaba nga tuyingira mu nkulaakulana ye tulina ebitusoomooza. Ekisookera ddala wano y'entabiro yaffe owa LC zaffe 6 naye ekizibu kye tulina wano nga Namuyenje we tuli ekyamazima tetulina public toilet. Ojja kutunulira nti obukyafu abantu baffe abava mu bitundu ebirala nga tulina n'akatale wano tebalina we bakyamira. Awo nno gwe nga bw'olisekanya oli awaffe tumanyi nti osobola otusakira ne tufuna public toilet. Ensonga ey'okubiri mukama wange kasasira tuli bubi. Ojja gamba nti nze omubaka wa parliament wulira chairman waŋŋamba ebyakasasiro naye munnange naffe we tubalabako naffe ng'abakulembeze abawansi twemalayo. Awo nno ssebo omubaka manyi bulungi nti olinako babaka banno mikwano gyo tusaba otusakireyo konteyina tufune we tugituuza tubeerenga nga tusulamu kasasiro kubanga abantu tuli bangi. Poza ensonga esembayo eya byakwerinda mukama wange yebuvuddeko awo katono tugezaako nnyo ng'abakulembeze nga tukwataganidde n'awamu n'abatuuze baffe okugezaako okunyweza ebyokwerinda okuvya ddala mu maka gaffe. Naye waliwo ttiimu z'abavubuka waliwo ttiimu eri awo simanyi beyita bafakkinyi n'abalala baatukolako efujjo gye buvuddeko naye tusaba mukama wange era bw'onaabozzeeyo mu palamenti neera otuteeseze twongere okubanga tufuna obukuumi naddala ku batuuze baffe kubanga kibi nnyo omutuuze okubeera ng'oteeseza ne bamuwa akakadde ka PDM n'agulamu embizzi ate omubbi najja n'agitwala. N'abaana Kayondo addeyo mu palamenti ya Uganda. Tubayozayoza abantu b'ewabulege zooni. Ebeneza ne mukulu Jamiru mujje bannange mukwasibwe ekirabo kyammwe ekitwala muveewo kweyimbe musumba beni mugenda